Agudde mugga Sseziba ya Gift Bugulu y'emyaka 12 nga nyine Christine Nafula so nga kitaawe Alex Kayanja nga museera kino ali mu Saudi Arabia. Kitegerekese ng'omwana okugwa mugga yabadde agenze ne banne okuwuga amazzi ne gagala okutwala munne ye gwe kugwayo amugyeyo. Amazzi gabasise ne gabatambuza okutuusa abantu abadde babalengera ne baga nti gwe mute omu n'ata munne ye n'asigala nga yeekutte ku bisubi omulala amazzi ne gamutwala. Gamba nti omwana agudde mu mazzi ng'ataasa munne bagezzako kumunoonya omwana abuze. Tanalaba kulabika omwana akyali mu mazzi batukole tutya kati olwo anti guno omwala gwa Sseziba. Bwe twasoose okutuukira mu kifo kino nga batuuze batunula butunuzi olw'okubula we batandikira. Nnyina w'omwana abadde atudde okumpi n'amazzi nga bwagakubakuba ng'akalombolombo era nga bwagezaako okuyita omwana we kyokka nga buterere. Waliwo omuntu omulala aleese omuggo ne bateekako olugoye lw'omwana lwe yalese awo ku mabbali ne baluteeka ku muti ne bagusimba mu mazzi kyokka nga tewali kikiyambye. Olunaku ate lwanki agenda kudda kungulu atandikawo amazzi oku nnyanja eri ewala ennyo ennaku ezo niyo nenkyadda kubaze kungulu bagana amazzi nampi olaba bano bakoya bukoya omukadde bali mukooya byakoya ebyo bikola ku nnyanja. Abantu bangi banenyeza poliisi olw'obutadduukirira. Tukubidde poliisi naye abamalini batutegeezeza nti olwo tebasobola kujja mpozi nga tunaabalinda ne bajja enkya. Ossa atambudde n'agenda talina kyatuyambye naye basena mundu gy'oli emundu ewuga aleta abasajja basobola okuwuga mu mazzi bagyeyo omwana. Oluvannyuma omulambo gulabiddwa ne bagutwala waka. Abulukusa obadde abadde yeeyambudde olwedde ng'amulindirira n'amukwata. Abantu bangi bagumiriza nnyina w'omwana ono nga ku bano kubaddeko ne Margaret Lumanyika ng'ono ye mukyala yafiirwa abaana be 5 mu kabenje akagwa Luweero omwaka oguwedde. N'olwekyo kyenjogera kyeŋŋumya mukyala munnange nkimanyi nti awatali Mukama tetusobola. Ateekwa kwekwasa Katonda kubanga ekisa kya Katonda kyo kibeerera emirembe gyonna. Ate Namuteko w'enkuba afudde embya mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero aviiriddeko amazzi okusala akabe Kasokoso ne Mutungo ng'omwala gwanjadde era nga basinga ku batuuze amayumba bakedde gaddukamu. Abantu amayumba bagaddukamu. Kalutuusi oyo yaleeta obuzibu n'ebidumo gya gundi gya soja gye baateekamu gyazibikira gyonna. Abatuuze balaajanidde gavumenti ebayambye ku mugga gwe bagamba nti guviirako amazzi okwanjala buli nkuba lw'etonnya. Abantu bakola wansiru eki banooneka wano kukubo ya Kasokoso ekuba embi. Banaye gavumenti etutaase. Ebandange gavumenti etufieko naffe ya Uganda. Bakira abavubuka b'amaanyi bagufudde mugano nga buli gwe babadde basomosa bamunjako ensimbi eziri wakati w'2,500 n'ebitaano. Omunene nnyo ng'azitowa bano ba big size ziba 2,000 kati onono buno busimolo buba 10,500 obwana obuto. Ye ssentebe w'ekitundu ky'e Mutungo Zone 3 Stanley Sengendo asabye abatuuze okubeera abakkakkamu. Naye nga mu kugumya abatuuze baffe Meya Ronald bali mwezo Nsubuga atusuubiza tractor enkya ku lw'omukaaga etuyambeko okugogola omwala guno. Mukasa Kivumbi ne Joel Mukeera be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.